Ssentebe omulondo w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga ekyakasiita Issa Ssekitto atandise okukola emirimu mu butongole wakati mu kusika omuguwa okw'amaanyi n'abadde ssentebe w'akasiita Dr. Musoke Nagenda Thaddeus nga buli omu aweera okugoba munne. Ate nga kali mu kiseera kino paka akaseera lwe tunaabiraba nze Kiyamani wa kasiita. Atandikidde mu kutuuza olukiiko lw'abasuubuzi abakulembeddwamu abakulembeze okuva mu akeedi ez'enjawulo era balangidde nti agenda kukola nabo. Kubanga ffenna tuli baaluganda ate tuteeteefuteefu okugenda n'abasuubuzi kye mwagala. Olukiiko ne lwetayemu abatwala ekibiina kya kasiita kiyite boodi era nga Ssekitto asoose kwogerako eri abasuubuzi nga amazike bwe gamuyitamu naye kokola enkola ya munnaabwe yagobeddwa gy'abadde akwatamu ensonga n'okutuuka okubasibira woofiisi yaabwe nga mu kiseera kino emirimu agikolera mu wooteeri olw'okubeera ku muggalo. Ono alambulidde abasuubuzi ne bannamawulire ensonga ez'enjawulo kwe basinzira okugoba Musoke ku bwassentebe bwa kasiita n'asomera n'abasuubuzi etteeka lye baayiseemu. Ebifo bibiri ebifuga ekibiina bibadde bikuumiddwa mu lutuumu okumala emyaka 3 okuva ku mwami Kayolo lwe yafa. Ekya sekitale jeno n'ekyo chairman. N'olwekyo ng'okulonda mujje muyise kufuuse kuzibu. Tugamba AGM etuule eyise bye twayisa emyaka 3 n'ekitundu tetutuulangako okuva mwami Kayolo lwe yafa. Bakira Ssekitto akaba bw'ateeka emikono ku mpapula ez'ekibiina wakati mu nduulu ate okuva mu basuubuzi. Alambisa ebintu eby'enjawulo byagenda okutandikirako omuli okutuuka mu b'ekitongole ekiwooza omusolo okulaba nga bakkaanya ku nsonga y'omusolo ogwogeza abasuubuzi ebigambo nti omusolo guno ogwa kilo ku ngoye gumenya mateeka. Abasuubuzi baliko ebintu eby'enjawulo byeboogedde bye baagala ssentebe Ssekitto atandikireko bano era baagala gavumenti eggyewo omusolo ku bintu ebipimwa mu kiro. Kontayina yali esasula miliyoni 200 kati eri mu 3 tunaatuuka ku lusango olwo tulyoke tugambe nti tukole ekigende okuddako. Kyokka Dr. Musoke bw'atuukiddwa yanukudde Ssekitto n'awakanya byonna ebibadde mu lukiiko. Bw'oba ogamba oyagala kugoberera ssemateeka ng'omanyi nti wagimenya dda tulina kusukka myaka 5 ng'ovuddeko ne ku ekyo gwe oyita mu lukujjukujja okulemesa okulonda tutegese okulonda nga 5 Desemba AGM emisana. Ono ategeeza nga bagenda okuwaayo obuyinza ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja era n'alangira Ssekitto obutabeera na dduuka mu Kampala nga yeebuuza engeri gy'agenda okukulemberamu abasuubuzi nga si musuubuzi. Mulabadde bagamba nedda ffe tukyakwagala naye aliwo olaba n'ogamba owaayi nkyayagala obulamu omuntu okutandika okuntiisatiisa olw'entebe okuweereza agimulekedde nga tuyita naye kyennemerako nti constitution empa obuyinza okulwanirira ssemateeka y'abasuubuzi. William Buyondo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.